mulabe eggwanga lyaffe kati nga bwe liri. Mulabe abakulembeze bwe tulina. Bali mukola opposite eggwanga lyaffe bi. Uganda nnungi naye tuli bubi. Lw'abaana baffe, abaana abaava mu education system y'eggwanga. Ow'ekitiibwa, abaana bawemula ku social media, TikTok, baana bawemula bavuba buli kiramu. Tebakyatya bantu bakulu, tebakyatya bapondwa ba president, bakuvuma buvumi ne bakuwemula. Banaye akagambo abaana ge boogera, nze banaye twakula nga sigawuliranga nako. Ganane bwe tuba nga tuli mu kkubo bantu batuwemula batutuma okukamala. Gwe mulembe abakulembeze ababbye buli omu ayagala genda mu politics, baagala genda kubba bafeeriya bonna bonna. Kati buli omu gyagobera politics, buli ebigaanyi owooza ataano tolina kantu gezaako politics, bigaanyi gezaako politics. Bantu bangi they have become a disappointment and they are likely to be a case study of failure tomorrow. Younger people, let me tell you now, as you grow, either your life becomes a warning or an example. Hey, bamugenda mukula, either obulamu bwammwe bufuuka kulabula eri abato oba kyakulabirako. Mugaana okwata amateeka ga Mukama nga mukola ebikolwa gye simanya basomesa, genda kwana abaana abayizi bano boola bakwane batwale gy'osula weebake nabo kola byonna byo awo ensi eraba. Era kyakulaba ng'osomesezza gy'onaakaddiira nga jasita omubiri gw'okalumanga nnoni nga tolina kyofunye. Wonderful heart. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind. Remember, God is watching your steps. For me, the many blessings I've gotten, most of them I didn't even pray for them. I have a lot of things in my life that I didn't ask God. And I have a lot of prayers that were unanswered. Now, what is the equation? Probably, you ask for A, God gives you B. I tell you, some people are anointed. Some people are too blessed. And they have not been sleeping in the churches. They have not been sleeping there. They have not been fasting like that. Some are sorting and praying in tongues. But they are successful. They are wonderful. N'abamu bakoze n'ebikolobero balina n'abakazi bangi balina n'abaana bangi naye bagagga basinga n'abo basembera. Omuntu asembera wano alina empeta naye nga mu bwenzi number 1 mu basiza abantu mu Kenya number 1 awo baana mwenga mujja mu nsi. Which commandment is the first of all? The only two. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and your neighbor. Now, if you love your neighbor, lwaki ogenda musiiga siriimu? If you love your neighbor, omwana w'abandi bw'aba afunye olubuto lwaki omusuulawo? If you love your neighbor. Or if you love your neighbor, if you love Ugandans, lwaki bw'ofuna ssente bw'ogenda kuzibba ozimbe e Bulaaya ffe tubonebone? If you love your neighbor, oba ofunye ssente nga zaba mu Kenya, lwaki bw'ozitwala ewammwe n'owaamu ab'ewammwe? Nze nabadde ebweru Netherland. Nno muto wa head teacher yesaba Kristo wa community. Naye eyo n'eri mu America gye nava nezano wano bampaddeyo $8 million naye $8 million bazimpa nga za church. Tuzimba church bano bagisondako nga bwe bazimpadde towabaddeyo mu Kristo n'omu nazirese bukolokolo n'eziwaayo asizibbye. Luli twabadde ewange kiro mu bbaala nga waliwo omuntu omu yabadde akuza graduation, omuntu n'ampa ssente za church, twali yabaddeyo n'ezitwala n'eziwaayo. Omuntu andaba kuba emyaka gyange olaba nange nkyeyiiya nkyalina ebizibu. Kati omuntu andaba ayinza okumpita omusirusiru naye Katonda aba akulabye. Mukama takubirayo. Baana mmwe, as you get out of these schools, never shame us. You are holding flags of our schools. You have flags of our parents. You must defend your names, defend our schools, defend your parents, defend your friends, defend the priests and reverends who come to pastor you. Temutuswaza nga gende eyo. Oli obbi waffe ofuse minister mubeere ababbi. Ofuse minister mubeere ababbi. Ofuse MP mubeere ababbi. Go and defend the values, the standards of Catholicity, the standards of religion, standards of Christianity. That's what standards of a good human being. Are we together? Love the Lord your God with all your heart.
spare time, go to church. Go and pray daily. Nemba nzija eno. Abantu bonna bali awo tebasaba na kusaba. Tebasaba. Omuntu atasaba alinga atanaaba. Babeera bawunya naye nga tebamanyi baliko ebisiraani. Si kyamalaga wawahaaga. Kyangu nnyo okuwahaaga. N'ova mu kifuba ky'omuntu ng'osiraanye emyaka egi. Myaka esatu. Even schools where there are no prayer routines. Abazadde amasomero awatali saala temutwalayo baana. Gano amasomero agali scattered. Tugenda okusabira abayizi abasiraamu ne bajjamu abaabwe. Abakatoliki ne batwala abaabwe. Abakristaayo ne batwala abaabwe. Essomero nga liri scattered. Amasomero agali successful gabeera ku musingi gwa ddiini gumu. Mubeere bagezi nga mutwala abaana amasomero agalimu omulamwa. Gano amasomero agatalina omulamwa tegalina ddiini gye gagoberera. Buli ajja yatwala abaana olumu basaba olumu tebasaba. Even when we come here for blessed dedication mass, those of you who have not been attending prayer sessions of the school program, don't think prayer will work like a marijuana. Essala tagenda kukola nga njaga. Olina kubanga era obadde osaba, gw'abadde asaba ogenda twanguyiza okuwa omukisa okusinga atasaba. Yes, bino si byakugumukira.